okubuulira si kyangu abateesiteesi njagala okwebaza Mukama abawa amaanyi ne mwongera okumusaavinga bwe muti. Mwebale kumpita era Mukama abawe omukisa. Kati title y'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero egamba nti eyo gy'otambulira waliyo Yesu? Eyo gy'otambulira waliyo Yesu? Ekyokuyiga kyaffe tugenda kukisinziira ku Abaruumi. Alina ekitabo alina Bayibuli osobola ogiggulawo. Verse eri mu Romans chapter 10 verse 14 to 15. Abaruumi essuula 10 olunyiriri olw'14 n'olw'15. Nja kusoma mu Luzungu male nsome mu Luganda. Kigamba nti mu Luzungu, how then can they call the one they have not believed? And how can they believe in one whom they have not heard? How can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Mu Luganda kigamba, era Abaruumi essuula 10 olunyiriri olw'14 n'olw'15 kigamba nti kale balikaabira batya gwe batannakkiriza, era balikkiriza batya gwe batannawulirako, era baliwulira batya awatali abuulira, era balibuulira batya nga tebannatumibwa. Nga bwe kyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi nnyo ababuulira enjiri ey'ebirungi. Nga tulowooza ku eyo verse, njagala okubawa story. Wiiki ewedde I was talking to nali njogera ne boss wange n'angamba ekigambo baali bakiyita goosebump moments. Simanyi oba ekyo ekigambo mukitegeera, nange nali sikitegeera ne mubuuza bye biki ebyo, naye kati goosebumps n'omera olutiko. Kati boss wange n'angamba nti olumu emirimu gye tukola nti tukola mu disaster relief, olumu gimenya nnyo emotionally, it's a heavy job, so olumu abantu we go an extra mile okubakolera something that is so unique and very memorable, ne kibayamba okuyita mu bye bayitamu. Kati story enyumya nti waliwo omukozi ku mulimu gwaffe awo yali yakatandika okukola, naye ng'omulimu alaba muzibu ate nga munene nnyo. Kati waliwo omukyala gwe baali bayamba, amaka ge gaali nga gakutte omuliro, nga ebintu ebisinga mu nnyumba biyidde. Kati kampani kye tukola ne tuggyawo ebintu ebiri mu nnyumba, kati abazimbi ne bajja ne barepairinga bye beetaaga orepairinga, oba baddamu ne bapaintinga, oba bazzaawo floors ne bateekawo empya, oba kye beetaaga okukola naye bakikola nga amaka gali empty. So tuggyawo ebintu byabwe then ne tumala ne tubikomyawo. It can take anywhere from 6 months to a year. Abatayitangako mu disasters, thank God, kubanga olumu kiba kizibu nnyo, you lose everything. Kati waliwo omukyala omukulukulumu, I think she was about 50 years, baali bakolagana naye nga she had a house fire. So ono omuwala eyali alina obuzibu n'omulimu n'agenda kwogwa omulimu gwe, gwali one of her very first jobs. Omuwala bamuyita Princess. So Princess is at one of her very first jobs. Then ne bakola ki, ne bamuyitira we yagenda okuggyayo ebintu, yali part of the team yali esomba ebintu okubijja ebyali biri salvageable, bye baali basobola okusevinga ne babiggyayo mu nnyumba eyali ebaninze. Kati baba baggyayo ebintu, Princess
n'asanga owuna w'amaka omukyala oyo ng'ali mu maziga akaaba, yalina t-shirt gy'akutte bw'ati ng'aginywezezza ng'amaziga gamuyitamu. Princess n'amubuuza nti ate ki ekibaddewo, tulina kye tumenyezza, tulina kye tukoze ekitakusanyusizza? Omukyala ng'akaaba n'agamba nedda si mmwe, nze kyempitamu kinene, amaka gange gaweddewo. Ate n'ekirala omulenzi wange yali alina a son, a 25-year-old son, unfortunately yali abanize in this disaster. So it was a very heavy situation. So nagamba, my son unfortunately has not made it. And so she was holding the esaati, kati ono omulenzi yali azannya gino emirimu gy'Abamerica, football game, ng'alinako erinnya kubako erinnya emabega n'ennamba ag'amasaati ga sports. So n'akikwata, it was a white shirt too, with red lettering. Then Princess nga tamanyi kyakukola n'amuhaginga, ne bamala ne bavaayo. So bavaayo kati nga mu January, kati myezi 6 giyiseewo, 6 months later. And then Princess, remember, was struggling with her job. She thought it was emotionally burdening. Omulimu gwali muzibu nnyo. N'agenda n'ajja after that first job of hers, n'ajja ewa boss n'agamba, manyi boss, guno omulimu gunnemeredde, muzibu, it's too heavy. Boss n'agamba, I know, naye hang in there, kiweemu maybe week oba bbiri olabe, laba oba kikukolera. Bwe kigaana, I totally understand, teweetaaga kwesiba ku kintu ekigaanye. And then kati Princess yali ayambye ne baleeteeyo essaati eyo omukyala gye yali akaaba. Kati 6 months later bazaayo ebintu by'omukyala mu maka, kale ebintu bye baali basobola okusevinga olumu, ebintu so babyoza, tugambe wabaddewo fire, and then there is suits, ebintu ebimu biddugala buddugazi tebyonooneka, kati ebitaayonooneka ne babyoza oba ne babicleaninga, ne balina ne repairing, yeeyo restoration, repairing and restoration, ne barestoringa bye basobola. Kati boss kye yakola, yafuna eyo essaati, baafuna essaati, yali bagezaako gyoza, actually bagyoza ne bagitukuza, and then ne bagipatchinga bulungi nnyo, waliwo ban mark ne bagizaawo. Ndowooza baakozesa bano aba textile, ne bagirepairinga, bagikanika bulungi nnyo ne bagizaawo. Essaati y'ono omukyala gye yali akutte ng'akaaba eya son we yali afudde mu fire. Kati kye baakola ne bagiteeka in a glass casing, n'ebeera nga a picture. And then boss bwe baali bakomawo okuzza ebintu bye baali batutte bye baggye mu nnyumba, ng'ennyumba bamaze ogiconstructinga bulungi nnyo, boss n'akwasa Princess. So bayingiza ebintu, then boss yakwasa Princess eyo gundi framed shirt, and then gundi bamala okuzzaayo ebintu, TV ezaali zisurvivinze ne bazihanginga, and then Princess, because ye yali asinze okulaba the sorrow the woman had, and then boss 6 months later Princess yali akyali ku mulimu, thankfully, so she was still the same person. Boss gwe yakwasa eno frame n'agamba, omanyi giwe home owner, ono yali house ye yali ebaaninze, giwe omukyala oli eyaluzinze Hassan. So bazaayo ebintu, and then Princess n'akwata that glass cased shirt item n'agiwa omukyala. So n'abaaliwo bonna kyabakwatako nnyo. It was a very moving moment. It was a small thing, kyali kintu kitono for the company to do, naye ate kyali kyamaanyi nnyo. It was a very powerful thing boss kye yakolera ono omukyala, naye ate kyayamba n'okuyamba nti ono omuwala Princess eyali ayagala okuva ku mulimu, ate kyamugumya ne kimulaga nti omulimu gwe yali akola, she was making a difference in someone's life. The little she was doing. Olumu tubeera mu nsi nga the little we do, we don't think we do enough.
naye ate so boss yamuyamba to highlight a moment for her. So the moment was for both this work gundi worker eyali azitowereddwa ne home owner gwe baawa essaati bagamba yakaaba amasiga mangi nnyo n'akwata essaati bw'ati n'agamba temumanyi kye munkoledde. I thought I had lost everything, but you've brought a little piece of my life back. So it was Amen. It was a very tearful moment, very emotional. Ne video bagikwata because that was a rare moment, a goosebump moment. Rachin sharing a story, yankwatako. In fact, I think I teared up. Nga boss wange ajogera naye story eyo njogerako because esoomooza eraga nti olaba abantu ab'omu nsi nga ku mulimu gwange bakola ebintu creating a goosebump moments like that one. Ate ffe Abakristaayo bambi olumu ne tusemba mu ekyo. So kyetuva tuddayo ku title gye twatandise nayo nti eyo gy'otambulira waliyo Yesu. So this is one of those moments nti olumu tulowooza nti enjiri ya kituuti, ate enjiri ya kituuti y'amaanyi ate yeetaagisa. Naye enjiri esinga eri mu bifo gye tubeeramu, ebifo bye tutambuliramu. So ebifo bye tutambuliramu tusobola obimenyamu emirundi esatu, mu mitendera esatu: ewaka, ku mulimu gye tukolera, oba in public spaces. Kale ebifo public spaces nga communities ze tuchoose nga kati nga Ugama is a community and a public space, oba church. Then grocery stores ezo public spaces. Eyo gye tutambulira waliyo Yesu, oba do we have Christ-like behavior ezisobola okusembeza abantu ewa Yesu? Kisoomooza naddala nga tutunuulira tulaba nti n'abantu ab'omu nsi olumu bamanyi okulaga abantu such kindness. Naye ate ffe abalina Mukama, it's not a one moment thing, kubanga Mukama asobola okubeererawo time and time again. So kye tulina olumu, we don't understand and realize that what we have access to. Tetutegeera nti ffe abalina Yesu ate tulina kinene nnyo ate ab'ensi kye batalina. We can give them a God who has unending peace, everlasting peace, a God who has peace beyond understanding. So olumu twerabira nti empisa yaffe, Christ-like behavior, is more powerful in bringing people to God. So for example, ewaka, a home is a very personal and intimate space. So enjiri bw'oba ogibuulira ewaka tobuulira nti Mukama Yesu akukwateko obeere omwana omulungi ennyo. That may not be as effective as engeri gye weeyisa. So Abaganda baffe, abaana baffe, bakazini baffe, kale abali mu nnyumba zaffe oba abakozi, obalaze otya enjiri. Eno y'enjiri esinga obukulu ate gye tusinga oku-ignoringa. Tuyinza okuba nga we are perfect Christians ku Sabbiiti oba we tujja wano ku kituuti kya Ugama, naye ate nga ewaka twerabira that Christ-like behavior. So eno njiri nkulu nnyo kubanga abasinga ku ffe actually kwe tuyigira Yesu kikyali. Have you shown Christ to someone else? Omwana omuto abasinga they learn through imitation. Actually si just abaana bato bagamba nti naffe abantu abakulu our brain waliwo ekintu ekigambo bascientists bakiyita mirror neurons. Kitegeeza nti abantu b'oli nabo they influence who you are and how you behave. It means you imitate what they do, obakoppa. And so bwe mba nga ndi in your presence, ky'otakoze nayiga ntya engeri maybe okusaba oba okusiiba bwe mba sikirabidde ku ggwe. So kyakusomooza ky'amaanyi bwe tuba tutambula gye tutambulira oba ku mulimu gye tubeera. Kati ng'eyo story gye mpadde,
boss wange yali yagala okunyweza coworker ku mulimu oba okumulaga nti kyali akola kyali ky'amaanyi okusinga ye. Olina gw'olazeeyo ku mulimu, olina gw'olengeza Katonda. Kale olumu kiyinza okuba nga si ky'amaanyi nnyo. So for example, leero nina coworker, she was crying, nayingira nga asangula amaziga, and then n'omutunuulira, you don't know what to do, of course, because sorrow is difficult. Naye I reach out ne mubuuza, how are you? And I smile. I just smiled and I just said, how are you? And I just smiled. Nagamba, not good. Nemugamba, do you care sharing what's going on? Nagamba, kizibu, I've just lost olubuto yaluzinze an early pregnancy. Terwanywedde. She lost a child, and that was heavy. That was hard. The only thing I could do in that moment was nemuhaginga. That's all I could do. And then throughout the day, nemucheckinga ko oyagala mazzi, oyagala kino. Naye nga in that moment, I probably could have done more. Naye nga emirundi egisinga, you can only extend friendship. Then omuntu wakutrusting long enough, they'll be able to allow you space or room and open up their home, the hearts of their home, ne bakukkiriza obabuulira enjiri. Enjiri y'ebikolwa, okubalaga Yesu kikyali. And then emirundi egisinga tulowooza kale waliwo public space nayogedde ku church. So n'ekirala about enjiri oba okubeera ne exemplary njiri, how do you treat those who are lost? So abantu ababuze nabo bali mu mitendera mingi. Waliyo ababuze nga bo tebajjanga nako ku church, tebamanyi Katonda. Kati abantu bwe batyo nga talabanga ku Katonda, obasembeza oba bakwesittaza, kyekyo ekibuuzo. And then waliwo ate ababuze naye nga bo they are just strayed away. Kale agenzeeko mu nsi, olumu ajja ku sabbiiti n'asaba, naye ajja lumu na lumu, olumu tajja. So they are connected but they are straying away. Oba balina bye bakola ebibajja ku Katonda, and they feel so guilty, ne basigalayo gye basigala, and it takes them time to come back. And then waliwo n'abalala, they just are the complete opposite. Yaliko mu church n'agamba mubyerabire sikyaliyo. Emirundi egisinga nga church oba kino kitusoomooza, tubalekerera oba we take away our friendship from such people. Naye imagine if we extended friendships to these people, mulowooza tebandikomyewo oba tebandisigadde mu kkanisa? Oba abava mu Bwadiventi, I hope you do not take away their friendship. Oyinza okusigala ng'oli mukwano gwe, and over time ayinza okukomawo. You never know. Naye don't they also need friends? Kyekibuuzo, nabo tebeetaaga mikwano. So Mukama atuyamba, atunyweze, atulage abo betumiisinze. Olumu weebali batuli mu maaso, but tetubalaba oba tetubalabawo. Nga slang can be, oyinza okuba nga tobalabawo. Naye bw'oyambako omuntu, tugambe nga boss bwe yayamba my coworker, n'amulaga nti kyakola ne bwe kiba kitono bwe kiti, it makes a big difference in the world, oba it makes a big difference in someone's world. Bring a little bit of happiness in someone's world. Naawe oyinza okuba nga you're someone's lifeline. Oyinza okuba nga gw'oyogera naye waliwo stories ezimu eziyita nti oyinza okuba nga you've prevented someone from committing suicide. Maybe just a smile. And that's not the only thing. Naye kyetugamba nti let's not get weary of doing good. Tuleme kukoowa ku extending a hand naddala to those who are lost. Mukama atuyambe
tubeere n'emitima egisembeza buli muntu naddala abo ababuze, because gospel through friendship, bw'oba ng'oli mukwano gwange ngenda ku believinga your word more strongly than omuntu gwe sitamanyi. Ne bwe mba nga mulaba bulijjo ku kkanisa, bwe mba nga sikumanyi, advice gy'ompa eyinza okunzibuwalira oba nnyinza ogirejectinga just by the mere fact that tetuli ba mikwano ba tetwemanyi. Naye tumanyaŋŋane, because through these friendships in church especially, tuyinza oba oli awo tuyinza okukola ki? Okusembeza ababadde bava mu kkanisa, kubanga olumu tomanya, olumu it's in their mind. Ayinza okuba nga ajja ku church buli lunaku, ajja n'asaba, naye nga this is habitual, ng'afuuse Pharisee, nga they are doing things out of habit instead of okukkiriza nti Mukama ddala ddala amubeereddewo, naddala ababuliddwako, people who have lost loved ones. Kimenya. Ate emirundi egisinga si byangu. Can we say it's not easy to approach a stranger or to extend friendships? Naddala abantu abamu bazibu. There are people who are difficult to love. Tugambe akusaba sente buli kanaku, n'omuwayo $10, n'omuwayo $5, naye nga tamatira na kumatira. You're helping, but they haven't, maybe they keep taking from you. Si byangu olumu ebyokubeera a giver, but extending friendship naddala ku bantu abo abakoze ki, ababuze. Olumu butamanya, oba tomanyi Bible verses, nange nali ntya nnyo ng'okubuulira nga ntya nti simanyi Mukama enough, oba I'm not strong enough in my Christian journey to be able to tell anyone anything. Naye Mukama atujjukiza nti testimony yo, most likely my testimony can help someone else n'akyuka, oba can help someone else strengthen their Christian journey. So the first time when nabuulira, I got so much encouragement. Ngamba, okay, I think I can say something. Then neeyongerayo. Tukula bwe tutyo. We challenge ourselves through challenges, ne tweyamba mpola mpola. Olulala tutya okugaanibwa, because you have been rejected before. Nentya nti ngenda ku extending a hand agaane, and you fear that you're being rejected. Naye bw'okikola, lumu nali nkolagana ne mami, twali tukola ka meeting, I think eya Minnesota, nga tukolagana, and then lumu I got frustrated. Yes, there was some people who were unappreciative. Nembinyigiramu. And then mami yangamba ekigambo kimu, yangamba, gino emirimu gye tukola si mulimu gwange. It is not my job. It is not my duty. Sichikola ku lwange. And because of that, she has peace around what she was doing, even though people were unappreciative of the work. Musonyi wenkyogedde mu Luzungu, naye nga abantu yadde baali tebamatira, ye yali takikola ku lwabwe, yali akikola ku lwa Mukama eyamutuma. And there is so much joy and peace. That is ekyo kye bagamba peace beyond understanding. Elumu we are too busy. Americans, it's so hard already. N'emikwano joina, you don't even reach out, right? And so you're too busy. So oyinza okuba nga oli busy nnyo nti ne space ey'okulowooza kuba abeetaaga Mukama eyinza okuba nga teriiwo. Ng'okola kiro na misana, you only have 4 hours to spare in a day, ozeebakamu oba you do something to relax. Naye nga Mukama atuyambe tufune time, oba to be in the moment, to recognize nti waliwo moments that we can help give someone a goosebump moment. That is the challenge, that kyekyo kyembaluubirira nti maybe create opportunities and chances. In fact, oyinza n'okuba nga towetaaga kuva ku mulimu, oba eyo ku mulimu gy'okola, oba eno gy'otambulira, there's always people around us.
I'm encouraging us to okweyongerayo obutakoowa ku extending our friendships to everyone kubanga you never know who needs it. And then kigamba nti paka nga Mukama akugambye nti it's not your responsibility, then our assumption should be, ng'Omukristaayo, our assumption should be that if I'm connected to God, I should show that light to other people. I should therefore express and share God's gospel. Nyamba abantu okukkiriza Mukama better because they can see the joy and peace that you yourself have. N'obayamba okumanya Mukama. Tujjukire nti in this world we are either on a mission for God or we are in a mission with Him. Either tuli mu mission field tubuulira enjiri oba we are co-laborers. Tuli ne Mukama tukolagana okuleeta abangi in His fold, to bring more people to His fold. Kati awo njagala okukomekkereza kino n'Abaruumi essula 14 olunyiriri olwo 13. Kino kyakusoomooza okutujjukiza nti kale tulemenga okusalira bannaffe emisango nate ffekka na ffekka, naye lwakiri musale omusango guno obutaleeteranga waluganda ekyesittaza oba enkonge. Mukama atuyambe nti tuleme kwesittala abantu nga Jona we yeesittala abantu ab'e Nineeve. Atuyambe instead to do the opposite, tusembeze abantu in the hearts of our homes and we extend friendship to them. Mukama abawe omukisa. Amina. 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 Praise God. Amina nnyo bannaye muwala waffe ng'otukoze bulungi, weebale nnyo, weebalire ddala.